Kikati, bobanga olimuguzi ayagala emotoka, eyo mulembe eyo kuvuga buli lunaku, naenga echiali ngumu kumakubo gafe age Uganda, Honda Civic esanide okugiwa obude. Mujamu Kampala ekuwa comfort nobutebenkevu, emotoka entono nyozezibulwa. Ate kungendo empamvu nga oda Entebbe, Jinja, Obambarara, ebera ntebenkevu era yekakasa. Eriba professionals, famire entono, na baguzi abava ku basic hatchback, etukana bulungi nyonakatale ekigifula eyanjaulo dala ye balance yayo. Eno sim motoka efanana obulungi fesioka, sporty. Ekua okuvuga okwa premium, okutebenkede, era okukua confidence okusinga options ze motoka entono ezabulijo nyingi. Cabin yayo epangidhwa bulungi. Body yayo eulirwa ngangumu wovugira kuspeed. Era experience yona etukana bulungi na baguzi abayagala ekintu echomugaso, efficient and practical. Awatali kufirwa comfort, okweoleka kulugudo, road presence, oba okunyumirwa okusinzira ku version. Civic Eja nenkulabiri ezanjaulo nyo. Eza petuloli zitera okukozesa ingini ya Honda Air 1.5 liter turbo ngazirina CVT oba manual ya gear 6. Era zona zikozesa mipira jamumaaso, front wheel drive. Eo setup ekuwa amaanyi agamala buli lunakunokuvuga obulungi ku highway. Version empya Air HEV egatako hybrid system ya 2.0 liter ekuwa obwangu ngabwa masanyalaze, electric style smoothness. Obusirifu wovugira mpola, era nokuyamba kumafuta mumbera yokuimirira nokusimbula, stop start mukibuga. Okuba practical kekimu kubintu Civic biesinga obulungi. Yemotoka ya nzigitano, bantu batano, hatchback, no lwekyo kyangu nyo okutikako ebintu okusinga sedan nyingi, atenga echakuuliza nga ali mukabin enkulu. Wheelbase yayo eyamba kubanga liye mabega, era enzigi ya hatchback efula okutika emigugu, ebyokugula, no kugikozesa nefamire okuba okwangu. Okusinzira ku trim, osobola okufuna Honda Sensing Safety Tech, Adaptive Cruise Support, Lane Keeping Support, Smartphone Connectivity, Navigation, Leather Trim Details, Power Seats, Wireless Charging, nedobuzi lia premium kummotoka eza higher spec. Hybrid yetaga okwogerako, kubanga ekyusa nyo engeri gyouliramu nga nanyinio. System ya Honda ya AHEV ye self-charging hybrid charging eka. No luekyo tewali kweralikirira bya kugiteeka mu plug-in. Esobola okukozesa amasanyalaze mumbera ezimu. No luvanyuma nekyusa bulungi wakati wa masanyalaze na manyi gaingini okukuma okuvuga nga kusirifu. Kwa mangu, era nga kuyamba kumafuta singa ogikozesa nyo mukibuga. Mubyo mwendo, Civic etera okuba wagulu wa basic compact hatchback era eo ye point yenyini. Kukaban Uganda, emotoka enkade ezo kustok, ezikozesa petuloli ziri, mumwendo gwa dola za Amerika, ngan 10 ne satu okutuka, mun 10 nenya ne kitundu. Atenga generation empia, ezitambude mileage entono, eziri mumbera enungi nyo, neza trim eziri, wagulu zitera okusaba sente eziwera. Nolwekio bambi, Civic esinga obulai, si esinga okuba enungi okugula, ekika, grade, mileage, nebigirimu bikulu nyoano. Boba oyagala Honda Civic wano mu Uganda, sebo oba nyabo, kaba Uganda ekuwa engeri esinga oberufu okugula. Osobola okugerageranya stock bulungi, okwekenenya auction sheets, enkakase ne bikwata kumbera ye motoka, no kutegera ekyaula, grade oba trim emu, kundala ngatona salao kugula. Ekyo kikola enjaulo nene nyo kummotoka, enkade eziingizibwa mugwanga. Okulaba stock ya Civic eriwo mu Uganda, genda ku https://kaban.ug, olonde ne confidence esingako.